enkya n'empya y'Oluganda makula kika. Kino kirungo kyennyini ekyebisanyuso ebyaffe ebya wano nga family comedy, olugambo, ebinigeria, obuzannyo n'ebirala bingi byonna nga biri mu Luganda. Spice keeko makula kika eri ku Star Times kwokka ng'era ku antena eri ku channel 229 ate ku kisowaani eri ku 493. Makula kika ekirungo kyekyo. Gasimbagane ne bannamawulire. Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios gikwanjulira. Osuzeeyo otya ampuliriza. Eyakoze olwaleero ng'otuuse ku mulimu weebale. Wonna wonsinziira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo. Peter Kibazo ne mbeera mu studios za Radio Simba. Nina John Kakande, nina Haruna Kanabi, Charles Romshana yatusooseewo n'afuna ne weeye kukuma. Simanyi byabaza. Nina omuntu akedde okumpeereza message. Nina omuntu akedde okumpeereza message ng'agamba nti Charles Romshana yagamba Kakande ne Kibazo nti tebatambulanga na smartphone, nti smartphone bazibegerako. Kati agimpeereza abadde ngamba yasomye ekitabo nali nkyogerako wano bakiyita Pegasus. Daudi Bukenya yakimpeereza. Ogandi naye ekyo kyokweraliikirira. Nze mbozi gye nnyumya ku simu nginyumya ne mu muzindaalo nginyumya ne mu lwatu. Sinaayo mbega byanoonya wange. Online. Wawe yakina nga digital copy. Naye tebikyatiisa. Kubanga byeyogera ku muzindaalo. Byoyogera buli wamu. Ne bw'oba mu kisenge ky'oyogera tuba nakweraliikirira nti eriyo akulumika. Oyogera kati. Ampuliriza Gasimbagane. John buuza abantu. Bannaffe mwenna mbalamusiza batuwuliriza enkyaleero n'embebaza okutuwa obudde ne bannaffe abasimba sebo mukulu Kibazo mbadde nzija n'entunula ka WhatsApp group akamu naye nga bali ku debate naga nti naye KCC nga bagikubye nnyo erikyali ku zero. Kituufu. Nevayo ddi nenga nti ka ebintu nasibitegeera bulungi. Kibazo oyo n'abuuza banaani ku board balina omulimu abo. Mbuuza Kibazo yamanya ebintu bya KCC. Bizibu nnyo. Result omukulu oyo result tetukwatamu emipiira ena. Era it's a crisis without a doubt. Olita mpuliriza n'alowooza yabadde chairman. Sija sente. I don't think kabalaza amatiimu ennaku zino gakusa mazibu bwegaba tegaagala kooki gakuba bubi bwegaba baagala sente bakuba bubi n'abali ku boodi nabo ayingirako ennyingira yamancoolo neziyingira kyewunonere. Olwo mu lulimi lw'omupiira tukuyita kuba nnyumba. Bayinza okuba bakuba ennyumba. Gamazima gali nti without a doubt oli bw'aba muwagizi wa KCC nga gyali tayinza kugamba nti ebintu bitutambulira bulungi. Ekyo nakyo tulina okukinoonyereza nti n'abawagizi bo gye bali sanga gwesinka ye muwagizi yekka ebintu byo tebitambula bulungi n'akamu. It's a crisis. Era ndooza bwe tunaatuukira Monday meya apujeko obuzibu tankula boodi n'agoba abasajja bali bakoze. Biyinza okuba ebingi. Oba omuzimu ogwakwata FDC nayo gwajja n'eno. Si muzimu buzibu kitambo kitaba kitambo. Naye nga tujja kwekwatamu. Charles buuza abantu abatuwuliriza abaagalwa ate okusinga nnyo ab'emyoyo emirungi. Katonda w'amaanyi, Katonda wa kisa,
musiima nkyayina obulamu kale aŋŋambye mbu Charles kubanga atambula na kabiriiti mbeera muwe information nti eno sikabiriitsewo kino eno kabiriitsewo Haruna buza abantu njagala kulamusa ku batuwuliriza yonna n'abawuliriza abaffe feedback eyo gyeri mukulu kibazo nasanga omu ku bawuliriza abaffe n'aŋŋamba waye nkola dogo shampo naye kibazo oyo manya ayina embwa bw'oba omulabyeko mugambe naye muwuliriza nnyo naye kibazo baziva wala Germany South Africa neŋŋamba wange obubaka nja kubutuusa naye ebyembwa nze sibitegeera waye dog shampoo we ali certified bitegeera bulungi abamu bamanyi okukola ebintu ne bikunkumula embwa ebyoya byonna ne bigwako mubigula mu byegendereza alabika ndowooza simanyi munakwa yayina embwa naye yansobera ate musajja musiraamu yayina embwa we need a commission of inquiry embwa ze nalawe wa kibazo manke yalinye etyo okuwa amasanyalazi zino embwa byoziriisa zebaka webasiruye enkima gye bakuba amasanyalazi bagikubira eri gye twambira naawe mukulu kibazo mubadde mugira wano ku nsonga nti Romushana yabagaye talina smartphone naye mulaba ku social media tava yabagamba mbu simanyi ye bwagenda mu sauna agenda na kabiriiti mutagenda mu meeting na smartphone baba bega but it's a bigger picture y'abantu okubeera nti nga tuteekeddwa mu bulamu obw'okubeera nga tubeera mu fear abayina amaanyi balowooza baba bega abanafu naffe tweraliikirira kakati ani ayina emirembe mukulu kibazo nze siinaamu kweraliikirira kati nzombe gaki omanyi bagamba nti abalala banka sente bagenda okuyera nga bazibbye bagamba nti gwabbanga naye bwasula emiryango twebaka abo bonna babadde mu bintu ebyo abakozi ba gavumenti abakozi b'ebyambyone nga babayise bebasinga okutira ddala tebanywa caayi mu woteeri tebalya mmere mu woteeri batambula nenanka ne konteina terrible sumbusa bajja nazo mu nsawo ensi y'ekibi gwe ensi y'ekibi tobeeranga na value gwena olw'ebyalo bw'ogendayo n'omwana nga wamuzaala nga abana basinya tu abogera oluzunguzungu akaana kakwepanka kogera oluzunguzungu bwokaleka bakawe obutwanga obawembwa so alona amawulire mangu nnyo omukulu kibazo wiiki ewaddemu ebintu ebiwera naye nga sinatandika mawulire badde ntunuulira esenamba si esenamba mwana wato amaasino teriimu ojja kukyewuunya kubanga ekyo kyo kimanyiddwa obulira amaasi lwaki tembayita abapalasitayini naye mbadde ntunuulira mukulu kibazo ebbanga lyemaze nga ngola amawulire gaffe tegayinaamu ssanyu kakande ono yali orientation kakande gye yabalekera no across bw'okwata empapula z'amawulire toyina lw'olisoma ne bitandikira mu bibi amawulire gajjudde ensimbi zebawaayo eza pdm ensimbi zifuluuja buluuzi noga ntegane musanyu kati ate weewuunye prime minister yavudde ibanda ne eza pdm oba oziraba era zitandikira anti linda zitandikira eri nti bazibbye amawulire gye gava tolabawo nti owaye aŋŋoka n'abiza ayagala okulaba zeezo pdm nti wana ab'enakaseke babadde bakola ki sebukanaabi jo nabadde ndaba story nga president alaunchinga Kira Motors yakoze ka akapichipichi kabuno wa Hamasi bwe yabuusa obw'emipiira ak'emipiira esa Kira Motors baleeta omuvubuka wa senior 2 drop out ne bamwanjula yali innovation week
era president ambuuza why gwe tyanze nesomesa nzeka nakuba mu senior 2 yakolera abakira motors nanti nakola n'abakira motors kira motors netuwa ayisobola okuyirigatinga buli ssaawa lita kakaaga netuva ku kacupa era n'ogu bw'anaakuba katuuni kati omukulu tagenda mukuba n'akacupa ku nkofiira agenda mukuba nga kati ayirigatinga na pipe era yazikutte n'atambula ago si mawulire malungi onooba olya ate ag'embaga yakyabazinga agembaga yakyabazinga gayingidde mu story olyabaga nti wali atadde omusango mu kooti bwe lwaki osoma ya kooti waliwo ne banka yagana atwala eriva naye mukolo naye batise ruma aye baro nagisoma kamba wegenda bye mu wiki nga sente zite ku account ndala nga ziba mu banka akamaje mukolo kibazo kamba wegade mu wiki tandikire ku bibuzo by'abaana bya UNEB nze ndi wa mwenemu abo bonna aboogera tebayina batandise ebibuuzo mukulu kibazo naye era nabyo ogenza okulanga mulimu babadde bakola ebyeffujjo malpractices byamawulire amalungi abaana babadde bakola ebibuuzo bya senior 4 oli n'agenda n'avaamu n'agenda azaala bamugambye akomewo akola ebibuuzo kuba mbadde nda UNEB naye bwe yabadde etuwa yatuwadde lukalala lw'ebyo ababadde bakwatiddwa nga bakoze eki nti ne boba tosasudde ssente ng'oli muzadde tibagana mwana wo kwa bibuuzo era bedmaster bangi bakutte abadde bagezaako ng'okolera mu ssomero lyange musomero gonna private ne public n'ekyo UNEB kyebeekola ekole private centers nze we nasomera waalingawo private centers eza UNEB abaana abatasobola kusasula school fees mu Kakande secondary school ng'agenda n'asasula ku KCC yayina sente ekibuli yayina sente erugogo ng'abo bakola nga ba private candidate naye bw'ojja n'okozesa amazzi ga rw'omushana n'okozesa amasanyalaze ga rw'omushana n'okozesa services ze abasomesa be ne bakusomesa n'abasasula omusaala ate gwe n'ogaa nti nze nja kukuuna bukuunyi ng'ekuuni mbuulira bakandidate bo abatasasulanga bwe tunaatuuka okufulumya results ebyabwe tujja kuba ki tubisigaze ekyo bakikola no but kibazo there is why you are incorrect John waliwo otali mutuufu kibazo nze ndirinzeeko n'amasomero waliwo eriri wano emaganjo baliyita Samuyiga Memorial College bayina pass slips ne certificates ez'abaana abaakola nga box bakola ne baga nti sijja bikimu kibazo ali mu management institute si kyekyo bakola research solutions ezo nze nsomeko nti bakibazo bazze n'amagezi how to manage abaana abalemereddwa fees Haruna naye tulina higher education management course jangu osome tetugaba byabwereere kyasa abadde alina kyagamba amasomero gonna we bakolera ebigezo ebya UNEB UNEB centers so bwe somero lyeriryo but you are a UNEB center naye goba waba customer this is a board. It's a state board. Teyina kubeera na customers. It's offering a service. Do you really want to go into that debate? Tusooke tumale kuba nja kunnyonnyola ne parameters. No. Parameters kuofunira mandate okubeera ne center ya UNEB. Emu kuze kugamba togenda kutuuzaawo omwana gw'otasomesezza. Kyekisooka abaana abo balina okuba nga bayizi bo nga wabasomesa olina okubeera ne laboratories olina okubeera ne bino requirements ze gundi zonna z'essomero nti bino byonna obikola nkuwe ssente otuulizeeko abaana b'osomesezza. But the center belongs to UNEB. Wensobola okukanya naawe nti yo UNEB bwe bakyajinga abaana abo ekkiriza abatanasasula okukola ebibuuzo inayo begamba nti wasasuddeko 5 ku 10 registration jangu ogireyo no ekibuuzo ekyangu nti UNEB ewola tubuuze sekuritale waayo kuba nayo tewola gandi bonawe bwoba tonnasasula zaffe
tetukubaliddeemu mu abo be tugenda okukola ki naye Hassan Turabi ega nti togoba abaana poliisi eya gavumenti ega nti omwana atuule era head teacher wange wa Hassan Turabi n'amala amugaana atuule as long as asubira ku UNEB. poliisi lwaki yo UNEB tetuwola lwaki UNEB eyagala amasomero ge gabawola yo tewola kubanga aba USE bonna Mugende mu gavumenti sako. basasulira aba US kana bya amawulire obudde bwaffe obudde bwaffe naye mwe mwapaakinze kuba naleese ensonga nebakwatako ate Kibazo ndaba ali passionate nnyo kuyo naye nga abaagala okumanya ebyokumanaginga amasomero jangu buzi tukusomese tubadde mu wiiki bya gavumenti by the naye way ayinza okuba nga yagala abaana basomereyo bya gavumenti bangamba tebalina na bifo weekend era mu nsonga y'ebyenjigiriza mbadde mu universities deadline esembedde twayinako ensonga ya expired courses nebaga nti bonna abasinga university ezimu tezinnaba kumalayo so twolekedde okubeera nga courses ezo babaga nti bwe batawaayo reviews zijja kufuuka ki National Council for Higher Education bakkiriziganya mugati bazifuule under review naye eri under review tuwadde meeting abaana anti kati awe kiri mukulu Kibazo parliament nayo ebaddemu ebyayo weekend tugimazeeko yatandikira ku kinyamatama zaake evuddeyo nedda ku kiwandiiko ekya gavumenti ekinyonyola lwaki ab'ebyobufuzi batulugunyizibwa egenza okumaliriza ngezze mu katambi kazanyibwe tekazanyibwa n'ababaka 5 nabo nga babadde suspended okumala gavumenti yadde ina okunyonyola lwaki ensonga ezimu zino zeze era mu bye yayogedde nalabye omukulu yali munna ola ne president atambula n'akomawo mpola mpola naye ate ono era nammwe abatijja n'ebimulimba omuntu wange akomawo kati mwegendereze ndowooza mwali musinga okubikola era twagenza bava Mecca mutwala amataali ku airport kati tulina okwegendereza ate what is okay oli yali akanga bagenda kukola 1 million match sebo twagenza okumaliriza ng'era ababaka bafulumye ndowooza muwanga n'atubuulira ensonga sebo eza mbadde ndaba mawulire mulago nga bagigamba mbu ekwatirayo abantu abatannaba kusasula mulago Specialized Women National Hospital sebo nga baga nti tebannaba kuwa ssente naye mu ngeri y'emu ne ministry nayo neega nti abasawo abakugu babongeza okuva ku miliyoni 6 ne batuusa 12 naye era tebabeerayo mu malwaliro kati beebuuza kiki ekireeta ensonga eyo era ne bateekawo bagenda kuteekawo standard performance assessment balabe mu theatre bwe bakeberayo wakasala abalwadde bameka mu wiiki n'ensonga tebaliiwo nate specialist kasita abeera ne bano batendesi ye n'ababuulira cases ze zibeera za njawulo nnyo ezimu requiring okugenda ku kitanda okusala tekinologi ebintu abigonzezza naye kakande g'amazima gali nti nabo beebuzaabuza mu story eyo kanjogere ku tekinologi baga nti ba interns abaana abakola abasoma obusawo nti babeerawo bwe bafuna obuzibu ne baweereza ku WhatsApp naye n'abaddamu kati awo ku lw'omukaaga najja n'agamba ensonga eri yaliwo naye wali ekyo kyaggwa awo ne bayitawo and if something went wrong nga wagenze dda gwe oli mumochari wabaddewo ensonga baba eya ebyokwerinda abatuwarisiti bambi babiri neddereeva wayo Katwe kyabaawo Kaseese basangiddwa nga battiddwa n'emmotoka mwe baali ng'eyokeddwa neddereeva n'afiiramu era mu ngeri y'emu ne tufuna ensonga za bbomu ebutambala nti zaali zijjidde mu mizindaalo wiiki y'emu abagambibwa okuba nti be baakuba zipoliisi omuzindaalo gwalugenda kukiteekako be baakuba poliisi nabo baaleeteddwa mu kkooti naye mbadde ensoma ngenza okwezuula nga amanya agasinga Abdallah Amisi ani
nabo ne batwalibwa mukono naye ne president n'akakasa abantu n'abalambuzi nti temweraliikirira security weeri era abaagala okujja okulambula muwanga Kivumbi maaso n'okulambula. Kabaka wa Rwenzululu baba naye yazzeeyo ne bajaganya omusinga n'abe Mbale Bugisu nabo ne bateekako omukuuka mu ngeri y'emusebera kooti nayo musango gwa Nagirinya abaagubaddemu yagubasingisizza ate n'ogwamagala omukikwalo oyo eyattibwa naye mu ngeri embi ennyo nagwo gwatandise okuwulirwa wiiki eno. Namirembe nayo bataddewo akakiiko si kyekyoka naye bamuyita accuse number 1 omuwawaabirwa number 1 omukulu gw'abadde ayogerako nnyo yakubye ne president munne South Africa kumukomya awa baga nti wali business wakakoliro anti kakande wakakoliro ntojagala lowooze ntalina musango wa kibazo kubisoma naye state attorney at any stage of the case gye bayita nole prosecute ng'alaba tegeeza nti accused number 1 omusango gumugiddwako twali evidence ng'ate bagamba nti yali akuta omudidi ekitegeeza accused number 2 ali atya kyotegeeza kyawo ba accused number eziddako ono kayagala kutuleeta professor nanga ono yawo akola ku byabesigi the levels of innocence professor Kivumbi the levels of innocence bw'olaba nga number 1 talina musango kati ekitegeeza number 4 yesebo anti era omukwano gwange omugenzi yali adefininga right thinking members of society abategeera ninaga nti owa boda tomuleka wabbali kuba asobola okuvuga piki ye n'agituusa naye mukulu kibazo wiiki y'emu president era yafulumizza ba LDU abalala 142 bakawera mameka kati olirimu luli yafulumya kali kasanvu kakaaga naye bakolera wa kubanze ku kyalo kw'embeera nali mmanyi bapatrollinga bakola kisibala they local kubanga mwami Kaihura yayina crime preventers million meka million 3 ezaba crime preventers oba basaanuuka busaanuusi oba bakola batya simanyi gye baala nga n'ekisembayo mukulu kibazo oba kakanda ayina amalala galabye mu wiiki jjajja mukyala nange naye si musanyufu ku bintu by'okwagala okugema abaana by'ekizaala ggumba abali wakati w'emyaka 15 n'25 ngamba ensonga eyo naye tagisemba bulungi ensonga eyo ennyini omu ku bakungu ba Russia yagambye gavumenti ekola enteekateeka okulaba nga population obungi bw'abantu mu Russia budaabulinga by 2050 kati wewunya Uganda okuba nti eyagala kuwa abaana bato empeke ezigema okuzaala eza family planning atona family ensonga gye bawa egamba mugiyita teenage pregnancy abaana abafuna embuto nga bakyali kakati obwana obwo tebugenda mu biri ebyempisa embi olwokuba buti okufuna embuto kakati gwe buwa assurance tebujja kufuna mbuto olabe yabadde ensonga ya jjajja mukyala Uganda ligamba nti abaana abo tebayi supposed kugenda eyo bagita defilement no environment gwa ine nankande batugure iheya tugenda ku bwana obwo ate bo tebina dembe kola consent age ya myaka 18 yes ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire radio Simba Haruna Kanabi Charles Romsha na John Kakande Mwanga Kivumbi akyawagamidde mu mmotoka ya breakfast omugamba nga aliita y'abangi kyatereze kibazo nga bamutumye kyogamba nti omukulu mwanga tebamutuma Chwanda bado raising ekikulu wano batuwa
breakfast bagenda kutuleetera ejja lwaki talya yaffe kandi agambye abantu bajja ne chapati mu kooti kati Muwanga ayinza okuba yeeraliikirira wenjiriridde siriiwo abaliwo batuwe kubanga ofisi namulaba akikola katuyambe. ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire. Gasimbagane ne bannamawulire ono ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios gikwanjulira John Kakane Haruna Kanabi Charles Romshana. John. Yes sir. Parliament ya ngenda kudda ku parliament ne threat kuba tourists. One of our biggest businesses mu Uganda currently erete ensimbi eziva ebweru ziri sector bbiri. Tourism n'abaana abali ku kyeyo mu diaspora, especially abantu bakirabanga ekyokusaaga mu Middle East. Abantu bakirabanga ekyokusaaga abaana abo abagenda abafuna $600, $500, $10. Eno economy kye bagikola tekyogerekeka kubanga inflows zaabwe ate bo enjawulo y'abaana abagenda America, Europe ne Western Europe bo basetolinga ne bafuna mortgages ne batandika okusasula ne batandika okulivinga obulamu bweri. Agenze kupakasa kati bano batuuka eri buli mwezi n'aweereza ne muzibba ne muzirya ne mukola mutya naye nga zikomawo at the end of the year or two n'akomawo. Abo ba impacting economy. But sector eyokubiri ebadde tourism. The tourism sector mu Uganda kula kati threat eno omanyi nina gwe nadde njogera naye naga nti kibazo nti this happens all over the world once in a while. Ebeerayo eyo akabaddewo siga nti it's a continued nga konirwe yawamba ne give me your gut. Tujja kudda tugende mu parliament kati Muwanga amaze okulya breakfast atuuse. olugambo lwa Kibazo Sebo Kanabi yatugamba yatuwange okyalya breakfast motoka bye bakutumye okutuusa tebyatuuse n'ebyaffe nobirira tebannamutuma bamuwadde yiye naye wenconfirming nti bamutumye n'atulyako akyalina ne balance. bede bingi nnyo kakati so buli lwe bantuma ebyammwe mbituusa ddala omukulu ono byagala mbimanyi sizoni tennabaawo binebaawo nze ne Kibazo tutera okukolako kati amahaba gakendeeza management nange nabaleeterako mukulu Kibazo of course ekyagudde mu national park kyanaku ate omukulu yennyini yatubuulidde nti kapa eyo babadde bazze for honeymoon. Yes, ebintu bibaawo naye weba mu nsi zaffe zino amanyi bagawandise ndowooza mawulire mwegali bibaawo mu nsi endala naye bwe ziba mu nsi zaffe impact si y'emu era nkakasa nti oba oli awo abasazizaamu okujja bayinza okuba nti bangi era bwe nali nkyali omukuŋŋaanya twafunanga obuzibu mawulire ag'ekika ekyo ofuna kati nga abajaasi era sebo gye wakuŋŋaanya bagisonseka munda tebakoma kugisonseka munda tebagiwana kifaananyi nali very critical nenga nagenda okulaba ye monitor nga egiflashinze ku ngulu naye ne monitor naye yali mwegendereza n'ekifaananyi because n'abalaba ebifaananyi nakyo n'ekiteeka mu black and white. Ofuna okunyigirizibwa ku side bbiri. Ofuna okunyigirizibwa eri abali mu industry eyo UTB n'abalaba abaorganizinga tour naki nga tebajagala gira byaddeko ddala baga nti mutattana economy. Ate n'ofuna bano abasirikale abagamba nti mu exposing ADF terrorists nowekyo n'ebifaananyi bifulumye kati n'obanga olina side bbiri zirina interest mu story. Naye nze ekyasinze okunkwatako ye statement ya president ne banne abali mu byokwerinda naga nti
abakulu bano abajambula bano bajambula tubahaddeko pressure nnyo e Congo n'olwekyo bazze eno okutawaanya kati bw'obanga tosobola garantinga street eno eka then rolo yeri eriki golo yeriki ate by the way va ku nti bano basse abalambuzi ne driver waabwe guide naye jjukira nti ate naku lumubbi zaali zakayita nga bookyezza emmotoka era bagambye okuba bati aba ADF bookeza emmotoka ey'obusuubuzi kitegeeza nti bakola ne ambush ne babakubira wansi munnagana nga bakatawo ne bakuba amagye peacekeepers amagye anti abagenda ku Congo amagye ga Museveni yes ninga baba Uganda ga amagye ga Museveni yes amagye ga Uganda yes ikimala kakati yes under East African intervention force kakati kitegeeza akiri eggwanga nti bakubye awaluma bajja kusannyalaza ebyobusuubuzi wakati wa Uganda ne Congo bagenda kusannyalaza ebyobulambuzi nga bw'okitegeeza ebireeta ensimbi ennyingi mu ggwanga nze nandisuubidde nti kibanga kati Isirayiri ng'ebala ne Hamas bw'oba tosobola kulemesa ba Hamas kuba Tel Aviv intervention ye mu Hamas eba useless kubanga interest yandibadde nti eno mu Tel Aviv eriyo emirembe abantu beyagala bakyakala bakola ki naye babanga omusajja gw'osula eribomu naye ataakuba Tel Aviv then wanga yuzeza nayanika mu ttaka naye nandowoozza nti ate nekira bigambo bya president banga yeewaanawaana John abasajja bawe the benefit of doubt aga nti onoomu it's unfortunate naye onoomu kati nze mbadde njagala nnyo okuwulira response okuva mu government response mu paaka seka so something essomero liri nankane ku boda no sekasi agogamba sekasi luliedda those were twali so suganti twali bava wabweru bokka naye ekikulu point eri nti president ate ayogera nga abalaata nti twakyaddeko twabakyalidde gasimbaganemakuba wane Romshana dakiika emu bbiri manye eno subject Romshana gyayagala n'eddakiika bbiri awo ajja kulya obudde bwaffe bungi bairewe seetaaga nakujoogerako nnyo but bano babadde balambuzi yes kipresident kyakugamba kyagamba kyobalaba n'abo abatutte so question eri babadde balambuzi oba babadde berala naye nga bali mu bulambuzi kati waliwo omukyala mu America gwe bagamba nti yali mulambuzi nebamukidnappinga naye ate ne bamukomyawo. You remember that lady? Okay. But the other larger issue babadde tebalina bukuumi. Eyo paaka ina abaserikale baayo yuwa bali ku same level n'amagye literally same level ne police engeri gyaba traininga and they have very good equipment. Drones, eh? Chaz. They train them well, yes. Chaz. Chaz, I want to agree that bali trained je bali. Nenze mfunyeko opportunity okutambula mpaka za wano. Mwetambulira byamu. Ntambula muna bigeri. Mwetambulira byamu. Baba tidawons natambula ngo na bigeri katwe ngangenda katungu. Mwetambulira byamu kati bali babeera wone mubabalaba mu kuyingira ne bakola ki ne muvuge emmotoka zammwe mba ba private vehicles oba tuwa vehicles ne mugenda. Generally wabadde peaceful enough okubakkiriza okuyingira. Ekibazo lyolooza naye bajja kuwa twagayi. Mwagazaaka. Nze njagala kulaba mpologoma. Nze njagala kulaba mpologoma. So, and you see, security doesn't need to be close. Uganda bakukuuma kitegeeza nti oli alina okubeeraho nga bodyguard nga bw'olaba ba president. No, that park is secure
kyentegeeza those viewers aba wildlife authority bagimonitoringa otherwise eyina ebizibu bingi including poachers ekirala n'amagye gamanyi nti abayeekera bagenda kuyingiramu oba bayitamu so nawe gayinamu interest ng'amagye siraba engeri gy'okuba ku luguudo olwo nga exit yo katwe exit yo eno n'okuba engeri gye bakubye n'ogenda now that's another element kyengamba that is also another element hata tenola n'engeri gye babakubye tebabakubye kya ambush ntoli abakubye ng'ayangwa adduka mangu akube mangu akole kyateekeyo dibudu more or less like nga be bakutte ate yasoseewo wa boda that's also another interesting thing so baba kubye omulambo gumuguli wali omulala guli wali and then they burnt them now katinyagala ogenda wetegereze ogwo ne bwekyo moloka genda wetegereze omuliro gwayokyeze moloka eyo oba gwe muliro gwa mugwe mumanyidde ogwenko gwa sauna ogwokye moloka n'ekyuma nekifuuka ashi so stories nyingi nnyo. I mean the story is a complex story. What are you saying? Bwoba osazeewo okutubuulira gwe nga president nemukozesa olulimi lwa kakandi give us the facts tubuulire let's know then gwe signature ADF gye yaleseewo yeeriwa. It's not enough to assume barakubye eri then ne bajja ne balekawo zirwenshama eyo oba ne balekawo eri ne bajja wano that they are running away. You move a unit of 12 or 10 mu unit ngogitambuza mu park and you are not monitored, then temuliwo, you are not there. So the president should give us a statement. Skoije sikasuka ndozo leo biraba nga biraba n'abantu the hit signatures in a drones or in a nyonyo then these guys come and butcher people kat will not was statement there was a gap, there will always be gaps. That's even worse kubanga president yagambye nti kino kyavudde ku lapses yakozeseza luzungu in our intelligence systems oba ne security naye lapse nadengezaako kitegeera buba butafaayo kusumagira basumagiddemu ki era naaga nti kati twatudde era nembagamba tumi ekyo kyabadde kikulu nnyo lapse eyo yaweddewo okuva ku mande kubanga nze entegeera yange ey'omulambuzi ava gy'ava nga yagala kujja kuba Queen Elizabeth ani kidepo nsiko ekimuleeta wano teringa ya New York ono mukulu muwanga gy'atera okugenda kuba yo ogendangayo mbadde mmanyi owagendayo kuba yo batuwalisiti baayo babalambuza eno yali industry ya sukaali neggalawo muyita mu bibuga agenda kulambula nti naye ente yazisanga mu Bawarabu eye Uganda omulambuzi oyo kibazo gwe twogerako tayagala na kumuliraana ng'olina n'emmundu ayagala kuyingira eri alabe ensolo abamu wano twafunako incident enjovu eyalinnye omuyindi nga yalowooza nti bwe yajja eno ezeewaabwe ze yali alaba eri nti neeno osobola ogisemberera n'ekola ki n'agikwatako mbuzi za kale ewaffe enjovu yona bye yakola omuyindi amulinnya bulinnya teyamukubisa kanankani kayo yamulinnya n'emuziika era uwa yalina okuleeta helicopter to scare it omulambo bagenda okugira nga gonna egukoze eki egulinnye oyo ye mulambuzi gwe twogerako ayagala eddembe eryo ery'okubeera nti atuuke ne mu nsiko bw'aba alaba nkima agyetegereze kati k'omugamba nti waliwo lapse ng'oba omaze omuga nti oli ku lulwo assurance yonna gye tumuwa no gwe abadde ogamba nti president yadaza naye yakkiriza nti waliwo okusumagiramu
kati ono omulambuzi waffe owe Uganda kubanga kibazo gwe bw'oba ogenze oba ogitore okugendayo ogenda ne famire yo era ne muvuga ne muyingira mu nsiko eyo w'amakubo gali eyo mulimu guno omuti simanyi gukola bwe guti biki kati ebyo byonna ate teweetaaga wamundu kubeera wano saagala kagala oyagala dde naye kiri buli lwe kinaakujja mu bwongo nti waliwo lapsi awo wabeerawo obuzibu nze ensonga yange enkulu mukulu kibazo mu bino byonna incidents zino zonna ze tubadde nayo communication strategy yaffe eriki ebigambo byaffe tubiwumba tutya wali John wakugambye challenge ayina abali ku desk abaagala publishing story alagene ADF mbinzibu tudiringa nayo ayina abali mu business ya tourism abagana tugeza kati nze bwembanga mbadde agent wo nga nkuweereza balambuzi nenkwata statement ya president wo Trivago nensazaamu wano yaga nti Mr. Kibazo these lapses have they been addressed onziramu ki indeed kuba kati awo Mwanga and the point yange sagala kubanyumiza mboozi byabaddewo kubanga ebyo ku various forum birabi wano tubaddewo ng'eggwanga ino mu ngeri emu oba endala question eri nti awe tugenda okuwangaalira era tuvaawo tutya a big question twatuukawo tutya tumanyi bye twatuukawo so newe tuli ne tubaddewo okumala kati emyaka 23 nga bwekyo bwe tutambula issue ya instability by the teri wano wokka Kenya eno waggulu eno northern Kenya waliwo a very big war mbadde ndaba minister waabwe mwagala nnyo Kindiki is an interesting man engeri gyakolamu ebintu bye is a good professor akola ebintu bye abiteeka mu katemba aweerera ddala nga minister naye naye adiringa with the same challenge kati amawanga gaffe gano amawejjere for long bano ba Museveni batradinga nnyo ebya ADF because bibiri trend mu global security era kati rumcha nawe ne bogenda nobako byokola ekyangu ennyo ekikolera abawano okumutuuma ki ADF Islamic something one bafuna sympathy bafuna free equipment baba tolerating no bibakolera and interesting baba nga bagala buyambi ate bagenda mu basiramu ibi nokulwanisa ADF wabayagala sente yagenda mu bagenda zikata batuka wano na scandalizing okamala nagamba nayaga kulowozesa nti buli musiramu bwe bicho bibiri badeko n'ekibibye waffe kakati hatugambye wamwe mwabadde mu kuba kanisa fetwagala singo kanisa ogimanyi n'ebitu bireke jebaga n'emizindalo kanisa eri okay tubireke tusaga genda mu security matters leero kakati started to save na Uganda to take a pressure kubana bona aba intelligence ne lapses zaabwe batandikeko another way bebanga ADF yetu kuba Jamiru mukuru ali wana Luzira bamuli rehabilitating akozese network ye ayogere n'abantu atuke n'abantu be kubanga bana bagambo eliminating kati batutte n'emizinga eyo naye be bagendeeyo bano badde eno kubanga kone bamukuba ne bamutwala mu Central African Republic naggwerayo okay fokene yaggwerayo kitereza banadini beetaba mu Northern Uganda era oba ojjukira ne bateekawo n'ebifo we bakuŋŋaanira abasajja ne batambula ne bakola ki ne bava mu Northern Uganda nga banaddiini mwebali ensonga eyo Imam Kasozi mu kuziika kyanjo yagireeta essaawa tetuuse bwebanga ddala abantu abe bali ate mubagamba baffe ffe tuli beetegefu naffe okwetabamu tugende salamu alaikum baganda baffe kiki tutandike ku ki ekyo mukikkiriza
ndowooza lyekkubo lyoga nti essaawa tetuuse. Yes. Ayi mami yatugamba bukusiika. Obuzibu bwebyo ebyo tebitrending eri mu bazungu. Bono baganti agaga nti atutuche. Nena America gye mulaba. Trump wanonga agenda okuvaako. Obutalabani bwali mu America. Banabani bamulaoma bali mu America. Katange ekola omulimu. Otegede kati era ne boogera abatalibani ne babawa ensi yaabwe. Era abatalibani bali ne basaba nti abazungu mwategedde ekisingako bino Musajja mubuleke. Who can I respond that? Because I'm not raising any character. Ngachali IGP. Bonna, what you would call the moderates. Abakiriza mukutesa. Abali mu buyekera ne bakomawo babatidde wano. So question eri nti babatidde wano on our streets or abawano tebabakuuma. Onna yakubako nabali nabo ne bakola ki ne bakubako. So kate kyasigala kiri nti bali wabawa message. Those who are moderates abagala ebyokutesa oba najja wano bajja kufa. So the only way out is kulwana mpaka kufa. So kwegamba buli general manyi bano ba general b'ennaku zino tebamanyi nti general omu asinga obulungi oyo yawangula olutalo nga talulwanye. Ye best general. Si yona agenda n'amala okuttayo abajasi n'aleka abafudde. General asinga obulungi. Twaga tuyigirize Museveni nti Saabalwanyi asinga obulungi. Yaleeta emirembe n'atatta abantu. Nolwekyo ekyo nakyo tukigendeko manyi bano bakibazo bali sentiment about it. Ne tawa tetusettaneko okuteeka pressure ku government nti awo tubaddewo kichwamba mukolamu ka interview katono. Yes. The whole region yona. For how long are we going to enso kubeera mu mbeera eyo? So of course bayinza okutulowooza nti kati fe abajja ne tugamba nti twagala kuteekawo pressure government public argument nti kuteesa tulinga abalegitimizinga action ziziri. Not at all. Tukugamba nti newe tutakikola era olemereddwa obadde neliwe notusaba special budget netukugulira equipment yonna. Uwo ejolabako anti zedi jembani uwo ejolabako ku budget yayo myaka guli yafuna ne classified budget ngegenda netuba okugula drone okugula night vision equipment tulabe twagala okugula nga mwene abolugezigezi tembikoze eki temubirabye. So the wildlife fund nga wala ba road fund nabo bayine yawe the wildlife fund. So temujja genda kulopa ne tuba buli kimu, but at the end of the day munse ya feno nga bweri nga ne boda ya Karamoja wali muturukana abantu baveri ne bajja ne bare wala abantu barayidinga ante ne bagenda nazo. Oli nakuba ente bisatu mu Uganda yammwe kati mulimu ebintu kiralo kiramba oli nakuba ekiralo nakisambuza kilometers amakumi aga ana nakisaza boda kati golowooza nti atona ali mu nsiko. So Charles ensi ya mwenjaga utegere timukyali primitive ebimu temubisobola oba oli akyagoba eggana ndajja n'aligoba omanye okuligoba eno mubalango olituuso olitambuze bw'obeerawo ze story n'ozikirira nti story ze ntuufu nti abantu bajja ne babbe ente kyekizibu ekiri e Karamoja. Otherwise bwe bazibbe eyo n'abazitwalawa bazitwala mu South Sudan. aba South Sudan batusinga n'ente katuzikirize nga bwe bazitugambye ye layini ya muwanga gyagamba bujja n'otugamba nti batugabye amagana n'amagana bulimba ekintu teyo kukomya ki kukomya kunyaga nte. Sirowooza nti ekigambo kituufu kiri primitive naye kitegeeza nti enteekateeka yonna gy'okoze abantu bonna bawadde assignment okukola emirimu egyo tebagiriiko bo babivaako bali ku byabwe mu busuubuzi. Yensonga lwaki abasajja bajja onakutegeeza okumpi ne Katwe wano munda seri ku boda banga yaga nti bali ku boda ali kilomita ng'emu okuva mu boda bayingira nnyo lwe baakuba essomero baakuba essomero naye kakati ne bajja inside the country ng'olina ebyuma ebitangaaza ekirooyira kola ng'otambula bulungi n'agamba nti kati oyo gundi naye tabawo kakande ekyo nzikiriza kisobola okubeera kitegeeza nti abantu bo it is the rest there is going to be a deal
ey'okuteeka cameras mu paaka. Mpuliriza Gasimbagane ne bannamawulire. Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira. John Kakande, Haruna Kanabi, Charles Romshana ne Muwanga Kivumbi. Muwanga, tujja wammwe mu palamenti. Wakoleeza nabe mu palamenti. Nga kati yagala kyogera kati tugende maaso. Kibazo kati alina interest zemani mu kizimbe ekyo. Olwokuba so mu kizimbe siinamu interest. Kati flaga yabadde omusajja bamusigira n'agenda kyankalanya ebintu. Kati noono nannyini kifo bwe yakomawo n'ayongeramu muliro. Tewamulabanga yeeyanjula. I am the acting role. Otherwise, the rope yennyini yandibadde so weak. Bwe yandikolinze ofu akavuyo mukulu Muwanga era atandise. Ntegeera lwaki abakulembeze bavaawo oluusi ayinza okusalawo obuyinza obutabulekera muntu. Osanga ono mu ddakiika z'abaddewo atadde akabiri. Oleka ne memorandum omuwa obuyinza olina byoleka ku memorandum nti ngenze bino wammanga byokolangako. Bwe mba siriiwo singa kino kyarayizinga munoonye nja kubeera ku simu namba gundi. Ne Muwanga, jokes aside, bwe wali egirope for the window period. It was 2 hours. Session yeyo. Muwanga ya leading a strike mu parliament. My gut always is to achieve what? He is the one who even deployed the weapons because go akamuwa. Kati ekyo bwe kiggwa since then kwawe natukira last week wano kushonganga nti ekyo tukireke ekyawedde ne since then kiganye okusetolinga parliament bagikoleza lwenasembi y'okulaba era nga bazze okudiscussinga statement mukulu Muhozi yani David Muhozi General David Muhozi. He comes off as a very decent, calm man, very cool nerves, veins of ice. Abeera talabika nga gw'otakudde naye bwe yagenza okusubmitinga n'entunuulira oludda lw'aba Muwanga. On the lighter one, Rope bwa submitting naga nti speaker naye na submitting nagenda okula nga Muwanga afubu tukaja afubu tusemisinde nga ndoza haba kibatolokako naga sebo speaker muno tubadde very specific tuyina ebibuzo bye tubuuza bye twagala biddibwemu saagala kutuwugula era bagenza okumaliriza nga bali bweru. The point of contention now eri wanje of course abagobebwa akavuyo. Beyond that I'm looking at what is the strategy ono ngabo bamugobaddi okuva ku mirembe gya popular resistance bw'amala okuwaga eno n'awaga nga kemabega bwati ng'awobuzamuzinga neka kati gwe okusubira nti buli kiseera Luka Modric anateeba goolo oba tomanyi namba ye mu mupiira wabaawo abateebi wabaawo ba defender okujjako KCC wabaawo ba midfield ate mbadde manyi oli sports person Johnny amapesa nzenga yina wano sebo ngoba n'okugoba kati nga gwe sports person omanyi nti bw'obeera midfielder mpira gukwasa bateebi gwate bumala ogubakwata ate naawe oyingira bokisi oddayo mu kifo kyo n'olinda emirala lumuna lumunyo nga kyetaagisa sebo ne goalkeeper ateeba tekoona nange ne goalkeeper ajja n'ateeba kangende sebo parliament erina oludda oluteebi tuyina omuteebi waffe ye Mathias Mpuuga Europe fena tuli bawutanye eno mupiira ne tugumuteera wali ng'ogwaffe gukoze eki betufuluma ebweru Bobi Wine bwe bitambula bwe bityo ulala tugenda babesi gyabo be bateebi
kiri nti gwokoleza nodduka tebategedde lulimi ate leka muwanga ayogere ate bakukubira aweeru netogikwatako nalusitiri wakola ekyo togikwatako bangoba kyovula mulagambye nti leero abitaputa bubi naye onomanye ensonga ze tulizogerako olundi nga ekizibu interpretation ye y'ensonga nema negenda maaso kireke kakati one Peter njagala tuddeyo tumale waje tuva kansoke neyogereko nze ng'omu muwanga kivu bwe tubeera mu public life abantu batatutegeera olwokuba tuli mu crowd y'abantu 5 notamanya nti kanaabi ono mu bino kyeki dirwenje okulaba kanaabi omutuufu dirwenje okulaba Peter omulungi omutuufu so omulungi naye omutuufu nze nabafaanana nga nze by the way Peter tuli product ya pure public Samara genda nenkola emirimu nenkuŋŋaanya ssente nengenda mu byobufuzi nagenda era sibiriimu nga kinyumo era sibiriimu because waliwo political calendar y'okulonda mali waliwo abamu nga wabaawo akalulu katuuse nange neesowoddeyo kandekewo gye nkola nzije nvuganye oyo n'atandikirawo ebyo ebyobufuzi basically era njagala oddeyo ng'osoma bulungi speeches zange ezisinze obulungi mu parliament nzikoze nga ndifendinga human rights era olanya yatuuka kufanga nti emu ku speech gyali awulidde etali yiye manya ne gye yakola mu constitutional gundi one of the best eyolanya nga bamendinga constitution nga kyali olanya ne kati sijja mwogerako bire yafa sijja mwogerako yasanga ngamba nti speech gye yakasinga okuwulira nga yali spot on nga yali nnungi nnyo yagiwulira njiwa mu public order management debate kati zino ensonga zituli ku mutima titubyogerako nga lukwakwayo tioba twasanze nedda kati tubaddewo Peter okuva President Museveni yasalawo very deliberately tutugende mbyofuze ebyokuvuganya obwakasobeza ne buyingirawo yasalawo okuvuganya nga ayambala engatte ziriko emisumaali at basic level yagamba tugende mu kisaawe ye najja n'engatto ze najja n'emisumaali gye egyamuleeta mu buyinza na bino mbireeseemu kati obuzibu bwe tulina naye nti gwe tusamba naye engatto zeffe tulina bubezi ngatto zisamba mupiira gwa bulijjo ye mu kisaawe aina sukulu ajja ne sukulu oba spike no si spike ye misumari je aina spike zineze misini muina zineza mupiira that's the bottom line kati wajana nebibye byennanga bwafaanana nabireeta tusambe naye nga bwafaanana kati nasalawo di wasamba omupiira na olusa zijjamu na di lwasako ziri engatto ze endala kati okuva kusemwogerere by the way kakande wali mu mawulire yatuuka erukungiri ojjukira embooko n'ekaaba nga takkirizibwa olwabwala omushana bano jema Muhammad Kibirige sebo abamu kwabo abalumba semwogerere rukungiri mwali munno omusasi waffe owerukungiri naye ngafuse kada ngafuse yes kani tumusubire kuwandika story ali mukuba bantu mukubala obusiba candidate kuba candidate simanyi Charles Serebi ali kudda kiwabwe ye rukungiri nzina that time I was a senior delegate kati nze ngamba abantu temukikola because bomumutira wano tetugenda kuddeeri nenga waliyo what ngabakuba no I was there, I was present nze ngamba abantu don't do that and kiza Besigye nampita mu Yujumo hotel and reprimanded me hashini okabo mu DP in other words eriyo kumukuba in NRA was faith kakati tutandikira kusemo and that's what we now need to address goraba abantu nga bakola ebintu gwe nolowooza they are conscious no it is faith it's kimuli munda kiri muli musaayi bwaba kuba nga kimuli musaayi and kiriddewo buli omu mukwano gwange tumukunde mukalulwako kennyini nayimirira erugazi
n'agamba mwine obululu tuyina empuntu jeno tumukunde ekyo teyakikola bbiri gumu whatever yakikola bbiri gumu yes betuva ku Ssemwogerere njaga interesting struggle wevudde tutandika okgenda Dr. Kizza Besigye si yaddamu okwesimbawo Dr. Besigye yajja okwesimbawo nga campaign extremely violent ne bakuba abantu ne bafa oluvannyuma lwa Besigye okwesimbawo abantu ne batwalibwa mu makomero abantu ne balondebwa ewaabwe of course tugenda nitugowooza nti batusose kubalonda ku Nuupu wano abantu ne balondebwa ewaabwe ne bataddayo kulabika people disappear ne tugenda mu maaso simako lwe twalaba kukoza mutale yes bw'oyogera ne Nicholas Opio yes tulina we twatuula ne Nicholas Opio mu 2000 of the group we sat with there are only 2 survivors Nicholas Opio nange owookusatu ye yawona buwonyi nti teyagenda ku olwo naye bonna abasajja abaalimu unfortunately bonna baali basajja basigida bonna baali basiraamu bonna wawonawo Nicholas Opio nange nze kubanga mmwe temwali kapita nze mbabulira nga ndi shadow I mean I don't know but I know that all of them were Muslims mbadde batwala awo kakoza mutale simanyi nja kukuya wao ne batukolera ekibiina bakiyita kakoza mutale action plan kalangala action plan oyo ngo official amuvinga ku ngudo nga mboko nakubuza nga atula wali ku Bombo Road oyo natukwata mu ruto nakyala yewe twali wano nga mukwano gwa sagala kugamba Jeno Katumba Wamala nga tuli Kampala wano olweggulo abantu ne bafubutuka ku police awo nga bagita kiboko ki squad eyo yali Katumba yali Katumba biseere ebyo ndi nga popular resistance mbimanyi nnyo n'ebitongole bino Bulu Katale n'abalala ye Masaka ne bakuba abantu ate nno be bakubye be mwalaba report ezimu nze nazireyingane ku parliament nembalaga nti ono bamuta waliwo mochale report naye omulambo gwe tegulabikanga bino byetwogerako kubiteeka ku record on the floor of parliament nateekako record ez'abantu be basse nga waliwo mochale ki report naye nga emirambo tegirabikanga ne tugenda mu maaso ne bakuba abantu ne batta abantu njaga tugenda wano Buganda yekalakasa abantu ne bafa tetuvudda nitugenda ku Kyagulanyi ne gubula omuki omukombi so ne batandika okukwata abaana Peter twogera ku baana abamu yaga nti gundi yabola tetumanyi yagendawa by the bano betulipotingako bwe b'omukisa jukira nze mu constituency yange bazikamu abantu 8 mu kiseera kyekimu abamu nga babakubye masasi 25 waliwo omuvuka gwe bayita Sendagire ye bamukubira masasi yali agenze kuwandegera ku polisi nga yambadde saati emyufu okitegedde naye nga agenze kulaba munne gwe bakwatidde olwa boda ye omupolisi amulaba mu saati emyufu n'amukuba ate Sendagire nga amuzaala kitaawe Butambala muganda wa Haji Kigongo. This is how the battle is. Twamuzika wali Bugundi Bugobango. Ambulance yange yatwala omulambo. Era Sendagire atse amanya Bugobango. Bugobango. Kali netutukano so netukola faith Peter. Nabatukubye betutyo. Sukatuka nti okay katukole ebiri civil. Katugende mu court. Impunity eno tugirope mu court. Byonna mbaddeyo oyaganya okunsaitingira mubiri naye ebirwaki tobyogerako netugenda ebiri nti akati ndidinga bwe kalakaso biki netugenda mu koti netwewombeeka constitutional court ne ruling anti obuyinza buno police bwekozesa to prohibit tebuyina erina buyinza to regulate ne balikoleteka Public Order Management Act again nga bakomezaawo obuyinza bwe bumu netuddayo mu koti era netubulopa era omusango netugusinga Peter abasajja tebakomye okwo mbeera ye muyogera Olivia Rutaya ne batandika okukwata ba civilian babatwala mu court martial babatwala buki ne ba abuse nga buli kyomanyi kya buntu bulamu naye nga kakati waliwo kye bayita parliament abantu 1500 ebikiikirira banna Uganda bambala amasuuti
sibetai ne basiba ettayi ne boogera oluzungu nga gavumenti kyakola palamenti eyo buli webibaawo ng'ejja ebirationalizinga ebawaayo statement nga gyewabi ya David Muhoozi nga ddala amazima bw'oba oli munnayuganda nga bakutirako omuntu we ogamba bugambi nti Mungu yatuwa era yalitujjako time etukanoga nti naye tetusobola kukolawo kyanjawulo siga nti kuno Kyagulanyi bamukute so olitagamba nti lwe bakute ku Kyagulanyi lwetwakoze eki lwetwavuddeyo sijjukira mirundi emeka naleeta motion za police brutality actually taibu yakoze bulungi n'alaga nti by the way that was a very bad for government kitegeeza consistently eddembe ly'obuntu mu Uganda emirundi gyonna speaker gye yasomye libeera lyemulugunyizibwako kati netugaye kimala time etuuka ng'abakulembeze nga mulina okusimba ekkuuli ne mugamba tunaalaba abantu bameka nze n'amala ogenda nikiseka kibeerwako nze gyenzikiriza eyo tukkiriza mu bintu bisatu tukkiriza kambyoge mu luzungu mbize mu Luganda sibusiba agamba buli omu start where you are tandikirawo okola ki woli use what you have kozesa kyokola ki kyolinawo kati nze kyenyina privilege yange ya parliament era wendi sikyagenda mu wino neka kati wano mmwe ate nina omukisa ngaabo abamu abakola impunity kati ne bukeera enkya mumbere bamwezezaako okay ne president yabaddeyo eyo but yakikiriddwa wabaddeyo vice president naye yatambuya naye mu helicopter okudayo okola ki nga tebaagala ayite ku kkubo not by choice nga tebaagala ayite ku kkubo naye kati mumbere yabadde privilege naye kakati oyagala tugamba nti bozizaayo mumbere n'agenda eggwanga abaife ekasese biwedde abantu bewayambula emisana biwedde Peter nagenda apa nga ndi shadow minister nga ndizinze komiti ya gundi nindaba abantu mwapa bibayiseemu feno wano mu central region olwokuba tulina amawulire manya abantu bakikomplainingako n'omudomo guno gwe tubeerako ku marediyo kuno tweyogerako mangu ne twerwonako mangu naye my friend waggulu eyo abalina obuyinza babuzaawo abantu ng'enseno tekuli agamba bottom line gambye start where you are use what you have do all you can ate sustain the endeavor kati time etuuse political class ya wano tujiteeke nayo mukaguli everybody from a speaker to whoever ayambala esuuti tugaa nti kino tugenda kukikomya era tewaliwo mukisa gonna weba tugenda kwekyusiza era tugenda kuddayo tupressinga ensonga eno kubanga for how long eggwanga erigenda okubeerawo nga buli kiseera batta abantu gwe Peter oli bwa mukisa ffe gye tutambulira eyo olweggulo oluusi olaba abantu abajja ne bansanga wano nga nva ku radio abamu abo baana baani bakitaabwe abattibwa nze there is a family I've cared for sijja gikubuulira nga kitaabwe bamubiraawo masasa awo I've taken great care sijja gikubuulira to educate abaana Gasimbagane ne bannambawulire really nga ne bagayi bajjali ne bambala amasuuti ne twogera oluzungu ne bakolayo statement emu nebiggwa nsikiriza sagala kuteesa naye njagala kumanya muwanga kubanga mbale njagala awunzike wano move ki end game start where you are with what you have kati walking out ne kugundi are you making a statement or first of all kati golina musiraamu obusiraamu bugamba nti olaba ekibi kozesa emirundi 3 kyogereko kisitulewo kiyinza okubanga eyo imaani tetunagifuna naye kyali kyetugamba kyogereko kati okwogerako kati nekyalapita kankamaliriza kano kwandaba eyo kidebate eyo mu social media bye bya bulijjo member parliament olina options 5 one okuteeka ekiteeso kyange mu ddiiro ne bakidiscussingako ne bakiteeka ku kalulu ne kiyitamu ne ŋŋamba bampangudde ne nyambala essuuti yange ne baleeta itemu endala ekyokubiri bempulira nga ekyo mukikoze with impunity temukikola mwoyo mulungi kwega nti nange nja kwekalamamu leero nveemuko mu palamenti muno nga siyombye naawe
ngende nebweru eri nkayane ne bannayuganda abalala mbabulye nti namwe abatuula wano temuli benkanya twekubireko eki endulu mu broader society awo oli awo tubadde ekyokusatu twega nti kino kisusse bino namwe nga mulinyigiriza abantu nange mwagala okunsaffuketinga namwe temujja kuteesa awo nobeerawo na bibiri palamenti ku lunaku lwo basobola ojja adijaninga ngobe kyali kibaddewo oba ab'amaanyi baleeta abawonvu n'abampi ne bakutoolawo bw'oba ekyo tokisobodde ekirala kola kyazizire twawula bino tebigasa tebirina makulu ketisaga kubeera wano nange ffenna tufune common capability ensi yonna egambe nange namwe mwali part of government ku kiseera ekyo so kati mbuulira ku options ze tuyina senga gwe n'abatuuliriza obadde omu kuffe bino bye tukola si bye wandikoze ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire John owuliriza muwanga oba nkuwe nga lw'omushana amaze oyo omusana yabasembayo owuliriza muwanga of course the lighter one nali ngoberera session eno eyasembayo omulundi guno nga eriyo omubaka simanyi either va mu West Nile oba mu Acholi not Acholi either Lango or West Nile he's an abdicated priest of the Catholic Church ekimu ku bye raising kyali seemingly right muwanga badde ayogera kwapa ng'aga nti bannange nti bwe muba mukuba enduulu nti ffenna naffe mutu reflecting ku list eno ye yalabika nga accusing abamuwanga okupresenting abantu ab'oludda olumu naye at an interpretative level yali agamba nti owayi bino weebiri mu ggwanga lyonna yagaa nti ku list eno naffe tuyina abantu gye bali babanyigiriza ate yali ku side ya state ya government naye ye mu presentation ye omusosoloti yali agamba mwe presentinze nga ba central region baganda bantu bamwe be presentinze ne mutugatteko naffe ewaffe sijukira yabadde wapachi yabadde wao ne waffe eriyo kati bwe yatudde wansi we nabadde ne ngamba nti does he know actually what he has said? He has said that these murders and abductions are democratic. Omutuufu oli muwanga gwayogerako oyo ye yazze eri kyennyini ekimukwatako kyafu butuseeyo nga naye wayi nga naye waffe tuli bubi wabadde strategy biri mu parliament mu debate eyo it shows the disease yabeeriti bakuno nze I've dealt with this okuva lwe naba mu ssomero kyovulaba mbamanyi how they think naddala generation ey'abamawu bano balw'omushana balemera nnyo mu tribalism buli kiseera balowooza nti omuntu wa wano kasituka n'apanyalinga cause ekyangu ennyo kumuyita muganda ekizibu ekiri mutukanga akati ekizibu kiva kukuwe muwanga Kivumbi tonkanga otherwise nze naawe uyaoke naye kasitonkanga ono muganda ono ayagala kasitula nti ono muganda ono naye golina okwegendereza eyo challenge eyo challenge twagiri nayo mu politics ye Makerere nja kutegeza nayo ne tugiwangula era ne kakati ndaba same thinking waliwo abagireeta nti bagenda kutuza mu politics mubagambe tugenda bawangulirayo John ekisookera ddala bwe mpuliriza muwanga for 2 weeks now badde ngoberera parliament consistently nga njiraba nga bwe nva mu lwananda lwe Gaza nga nkomawo wano bwe mpuliriza muwanga ate neneefumiitiriza ku bibaddeewo ku social media ne kuma radio ne ku TV nyingi nga waliwo disconnect nti fabali ku radio ne ku TV ne ku social media focus badde ki nti ababaka bali mu katemba onfuna ye message wa nti kati ababaka bali mu bintu biri twevyo bali mu katemba bali mu kimu
naye of course along the way John, owuliriza muwanga olaba nti just fundamental issues just before you get to the fundamentals and njagala kwebaza Taebwa deputy speaker at some point mweyo session kweyo generalaba emu kuzo it had deliberately been brought to a trivial level nga abantu bamanyi okusaagirira yani prime minister Nabbanja but she can be very street smart yajja nasaagirira awo nze ate ono mpuuga mukwano gwange ffe twemanyi era tutula ffenna mu meeting bino byayogera kati ne bali abeeri ne baddamu ne lufuuka lwali omuntu asanga debate awo buli lwe tuba twogera ku zino temporary media radio tv ani woogisanga okati bano bali mu byakubalaata era speaker Taebwa gwe mbeera nga nze manager wa regime omuyita to a disciplinary room n'omugamba ssebo otulazaawa kubanga ye yakolinga back debate to order. We are going to lose the debate into the ugly and beautiful debate tukomewo kumulaka alina obuvunanyizibwa okuba nti institution esigala nga erina integrity yayo omwebaziza exposing naye ngaekikulu kiri he did very well, but if I'm a regime functionary he was not super. Unfortunately nzikanya nibampi nti issues zino zigenze ebbanga ddene ebizibu ebyo bikwata abantu okwatulugunya okutyobola eddembe mu bintu bingi. Either way. And John, interestingly, abantu babatunuulira nti ziri political. But this week, na interfacing n'omuntu nga bamubbyeko ssente bubbi. Nti kakande bamubbyeko $1,000. Bwe yagenda okwogera nange, ng'omanyi kyanoonya, njagala bano abasajja. Abakwata abantu abo abadroni bagende bamuntulugunyize bamuggyemu enjala bakoleki ajja kuleeta ssente zange oh my god. So we are at this level. So tuyina ababakutte at a political level, but it has cascaded kituuse ku level abanja olw'ekibanja abanja olwaki because the state has blessed it. Kubanga hojagenda mu kooti owaaba omusango guveeyo mangu. Recently I woke same omuvubuka omu yanyumiza nga bamubako esimu yali agitute wabadde otuuse nti kiruddewo nnyo bibadde bigana maaso very good tebako diverting naye issue injustice eri mu society muno eri overwhelming. Can quick example is simple for the ordinary person. Waliwo omuvubuka omu nnaku zino yatwala esimu ye eri omuntu agicharging somebody who operates a charging business. Oli naga nti bagimubbyeko kati onagenda ku erusi nemusinka polisi yamugamba ki? Polisi nemugamba twagala emitwalo 2 okugulawo file, twagalayo n'emirala 5 transport waffe agenda amukwate. Kati obuvuka nannyonnyola issue nemugamba nti omanyi nti gwokoze report ku polisi nti kati $7,000 bajagala ate olina garanti nti noli banamukwata tajja kuwa ssente ate ne gonooviramu awo. N'olwekyo ekisingako kunoonya ssente gula simu mpya info kyokusasula ssente $7,000 okugulawo formal case. Naye nga olaba injustice. You lost faith in the system. Of course. Kubanga olwaje kumukwata. No, he became a danger. Because eri $7,000 eyamba omupoliisi oyo okubaawo. Naye John ebyo byonna twali ne Romshan ono nga banzimbye tugenze ku polisi tumaze okulaba emmotoka weeri naki nga naye abapoliisi baagala
kujejjako bwejja mangu egende gireti yambaru yale give credit where it is due. batayagala is don't deal with the system to investigate, you take your car. Bottom line that was my proposal. Naye ekikulu kiri nti omupoliisi ayandabadde agende kakwescotinga moroka because moroka yali nzibe. You remember, so you are not supposed to drive it nga toyina mupoliisi and movement order. Katinga go transportinga because the station has no money. Bottom line injustice mu ggwanga eri overwhelming. Ate kirabikanga abatukulembera of course nga kasanti bagimanyi naye tebafaayo kubanga ani benefiting mu injustice. Kwetina okwebuuza ani benefiting mu injustice. Emu eri political, therefore is having a regime. Endala eri economic, era eyamba abo abalina access to power. Nolwekyo si problem gye baadressinga. Kati bali mupi bagezaako okujjayo issue eyo. Unfortunately, society naffe abali ku mizindaalo ebbanga esinga tetuyamba ku struggle ya kufightinga injustice. Waba tubifuula nti bali mukatemba wala gunja ko bwati bati nanka ni parliament omwezi guno tera kyekoze kiki okya problem ntindo twina ndozo mulimu munene ne ba MP no mulimu munene nti wao kozi yabwe nungi naye ate balina okukolekisinga okunnyonnyola eri eggwanga ekigenda mu maaso. Nandi basubidde nti bava mu parliament bandigenze ku social media airwaves nachi okunyonyola kiki kyennyini kibaliko. Secondly, oyogere ku faza. Of course regime succeedinze nti buli group eginalolinze abasiraamu babakwata omukatoliki n'agamba ebe basiraamu abo bali bali mu defu kati omusambu akomplaining naye nga tubafa babatta naganjo waya abasiraamu abo kati okutuuka awo omukatoliki bamubyeko ettaka naye wategeera nti waliwo injustice nti ffenna batutwala kati bwe mulaba ng'ali muki wena abazaala DC Paderi bawandiika story which was not correct nti nakuba chairman wa LC5 emboko it was absolutely false. Kati nze njagala kukyegana bwe ntuuka wano rumshana tubisomere aliyo kubabasa twabisome go basobola kininga kikatino nigane ejo njagala okukyeganira ayina sanga boogera birala we aboni olukubabasa okay kale katuberekerawo mukulu wange nti gwe okoze eki tandikira wooli awo ndo yaissues osinga obukulu nti ffenna tuli nti as long as si goli affected tebikukwatako tobyogerako oyo abyogerako naga mu tabu oyo gumusinze kubanga abasajja aboogerayogera nnyo ebintu ebyanjawulo gavumenti enyikako era by the way agamba yoga nti gavumenti ogyepankako gavumenti ogyepankako Gasimbagane ne bannamawulire nkomawo ngenda mbirango naye omanyi wiiki eno omukulu Henry Chemba yafudde. Henry Chemba nasoma ekitabo kye nga sinnamusinkana The State of Blood. A naive me nga ntunuulira gavumenti ya Amin the Beast ng'osomye ekitabo kya Henry Chemba. With the benefit of a lot more years, now developing a very critical nose. What I mean was very simple. I developed a very critical nose. Atene benefit yokuwandika basajja bano bekoledde ettima bawandise ebintu bingi ebyafaayo bw'osoma Pecos Kutesa n'osoma Kyali Gonza n'osoma Museveni yennyini n'osoma Ondoga Oria Amaza. Ekyo omukyala sinnakisoma. Ekyo sinnakisoma. Sobola kufuna the original book. Naye Miriam Matembe nakyo wakisoma? Waliwo yawutama. Nakigula ne kigaana okutandika ne nkigaba. Omubuusabuusa. Nakigula ne kigaana okutandika ne nkita. Kati naye mu kugatta byonna nafuna omukisa okuddamu okusinkana Henry Chemba ku Pandenta ku Buganda Road ndoza yali mutabani we
ne tusinkanawo enfunda nnyingi ne mubuuza mukulu Chamber, would you, if you had an opportunity, would you review your book? State of Blood n'ogigaziya n'ogattako emyaka emirala. Nanga nti mwana wange ndi musajja mukulu nkaddiye, kwolwo nali ngenze kunzijanjaba linnyo. Ne tunyumya nnyo nanga nkaddiye. Naye nti bye nalaba luli bwe mba wakuwandiika kitabo kirala nzijjako kava mu ngeri ya kubalaata nanga nti nenkyusa bakarakita nti ekitabo kiyinza obutakyuka nnyo ne buga ng'oli bruto omusawo eyali ankolako mutabani we n'atugoba nze ne mukulu Chamber bwe twali tukyanyumya emboozi yaffe omusawo eyali ankozeeko nannyini nga mutabani we yatugoba fembi naga nti muve wano mujja kwonoona ki bizinesi yange ekisooka nti we twali tutudde ng'abajja bajja ne bawuliriza emboozi ne batubuuza n'atugamba muve wano mugende. Mukulu Chamber teyakomawo n'addamu n'ampita wano Ntindaawo waliwo Ntindaawo ne tutuula ng'ali very disappointed nti ebintu bye yalaba luli bingi ku byo bizeemu naye nga mukyalenjinga mugamba naye wawandiika, it would be good to review and write again. Nanga mwana wange luli nayina n'omukisa oguwandiika. Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba, Peter Kibazo mu studios ogikwanjuya, John Kakande, Haruna Kanabi, Charles Romshana ne Muwanga Kivumbi. Okay. Musazi mpereza message kucha Henry Chamber message njirabye aga nti ba Chamber bachawa buchaya amini lwa bizibu by'abakyala but well Henry Chamber yagenze Henry Chamber yagenze yawandiika ebibye ne bana abalala bawandiise ebyabwe. Haruna wetuli Muwanga akuganti we've hit a deadlock. Prime Minister Mchala Nabbanja that's very dangerous. It's a rock and it is dead. bwe yatuuka ye Mchala Nabbanja yaga nti twatandise 2026 ti bano balina okwepresentinga mu maaso g'abantu bajje mu bantu ye in her perspective alaba bululu bwatuuse. No, she doesn't seem to see the problem. Haruna omanyi bw'obeera busi mu system tomanya genda maaso. Waba omuvubuka omu yali very staunch UPC activist, youth winger. Gavumenti yoba tebagijjako ng'ali mukono mu t-shirt ya UPC. Ninga I believing nti the government can be toppled. Kubanga yeye akimanyi nti eri so invincible. Obuli awo ne Mchala Nabbanja tamanyi bigenda mu maaso. Nalabyeko akantu kabadde ka NTV mukulu Loopo alina statement gye yakoze togiddamu akye ngamba onsonga eyo. So mukulu Kibazo kangende ku byange esigale yeeyo naye njagala kwebaza Muwanga ate nyongera omusaba kubanga anyambye ebbanga nange eriyise ewiiki eyo yonna ng'ensonga sigitegeera bulungi naye ng'erudde eri ngoberera bye mmanyi ebya bulijjo nti buli lwabaawo ensonga gavumenti gye baagala ennyonnyole efunawo kye yeekwasa ne mudda mu by'okusaaga ne kiki ne bayambibwa nti ne bannaffe abamu kaakati kati mba neetunulamu bannamawulire bannaffe nti oluusi tebatunulira ku beyond ebizze ebyokusaaga. Aha nti kino lwaki kizze muntu ajja n'aleekaanira mu paalamenti tufulumye twala ekyo ne kiggwa ne mudda olwokubiri naye ne consistency nayo nja kugibeebaza ababaka ba opposition nti eventually gavumenti yavuddeyo n'esoma ekiwandiiko kyayo naye nga mbadde sitegeera ekibafulumya kiki
kakiba kitegeeza nti ababaka bano nabo balina omulimu nti bonna balina okubeera consistent okunnyonnyola eggwanga olugendo luno lwe bakutte naffe okubayambako mukulu kibazo abali mu midiya okwongera okubuuza nga ggwe bw'okireese kuba kati ggwe oyambye eggwanga muwanga n'omuteeka mu kulowooza ng'alina okutunnyonnyola lwaki kino bakikola era bw'agenza okunnyonnyola nze n'enzirayo emabega ennaku zino mbadde ntunuulira ensonga gye tuyita gyeba accountability mechanisms nti kibazo gwani akukwatako bw'oyitirira obunene tukukwasaani gye bali eri emabega wa okola ebyobufuzi kyogayi n'ojja n'engatto zo nga zo ziriko emisumaali naye nga electoral commission gwe twandikukwasiza betumuga nti wayi reefu bwaddene fuuwa omusajja akoze eki atulinye emisumaali oba gundi ateebayo offside tugenda okulanga efirimbi ate ofuuwa ogizza munda tekola ki teyatuka ekyo n'okissa wali n'okwata kooti n'odduka emisinde n'okaaba tuyina wano mu constitution yaffe mugiyita ki the right of habeas corpus is inviolable yani gwe nawulidde ndowooza Nabbanja oba ye yabadde agyogerako kiwulira yagamba nti musobola to invoke the writ of habeas corpus konze naye ayiza olulatini kaakati n'ogenda omulamuzi owaye nakyo weekiri aba bano be omulamuzi n'agiwandiika Mwanga n'Empuuga bagambye nti simujjukira linnya yabaddaani nti ye yamuyina Kibalama yakyogera kiri ku rekodi anti kyekyo kyengamba kaakati oyo afaanana ng'oliwage nti tuddeyo ku debate tamanyi ki kyayogerako kaakati habeas corpus n'ogifuna naye n'omulamuzi n'akuba looyo akaama nti will you serve the order bawammese baatuula aga nti okusolovinga ekizibu kya kapeeno etubonyaabonya gye tugiteekemu ekidde gye buli lwe tunagiteekamu bweneebanga ejja neekuba ekidde nga ffenna tumanya yiiyo kati ekirowoozo bwe kiggwa ne baga nti naye looya naye n'asooka agamba ani anaajambaza ekidde kati kati looya agamba kooti ani omulamuzi agamba byoyogera mbiraba ekyo mwani kyogere nga Mwanga tali wano because kyemugamba nti wamugambye agenda yambaza oli ekyere naye n'afuluma omulamuzi eyitaba looya nabaga nti omusango gwammwe nguwulidde nti naye okubabuulira ekituufu saagala kwantaganayizinga musajja oli ow'entebe kakati njakola ruling nsakiwe nga ye mugyeemu kati anti olaba ebintu engeri gye bijja bikola ki n'ovaayo n'otuuka ku poliisi mubadde mugyogerako wano nti n'abalimu abandyagadde okuwa justice n'asooka n'akubuuza nti owaye oli afanda oyogedde naye nti ate yaluwa nti atuulaawo ku katebe awo bamuleese atunuulire ono engeri gy'akolamu emirimu gye kati oyo naye ne weesanga ng'eyo mekanizimu naye ekoze eki efudde abalala ne baga nti oba bifudde nze ng'owakakande leeta 7 n'etaano n'ebiri tukukolereko bw'oba toziyina naawe kola ki kati nga tuzanya emirundi ebiri waliwo abaagala okukola naye sisitimu egaanye omulala n'agamba era ffe batukubiranye essimu honorable omusango gwaffe guli ku kooti ffene tetwagala obiyingiremu twogerako n'omulamu n'ebyekooti bitulekere twogerako n'abali gwe tubiyingiramu fe tufunireyo ekyabiri fe tuweeyo ekyabiri ate oyogeraayogera nnyo tubyogera eriyo gwe baakwata ne bateeka ku poliisi wano mu regioni eno bwe bamuteekayo oli nankubira ne ngamba nti kaŋŋende ne njogera ne OCCID
nagenda okulanga tamuvinga oli eyavaako owa CID akulu nenkwata essimu nenkubira akulu kakale ate bannannyini musibe bwe bajja ne bagamba gwofuuse ekizibu kati wayogedde ne gundi bino biveemu gwe tuweeyo akasente sobola nakugamba n'ebibyo biveemu tebafuna ebintu byo kati nga bo kye baagala gwe tuwe oli tumuwe tubiveemu ebyomusango bireke ekyo kye yakoonyeeko nti eventually naawe kikulya ng'olowooza nti kikola ki kyakusaaga naye nga system zifa kati ne tujja kakanda ono yaliwo ng'alipootinga bulungi nnyo ne bakuliyeetinga kye bayita Uganda Human Rights Commission nti erondoole ebintu bino byonna muwanga byakola ki byayogerako ng'abaga on its own volition nga tebannaba nakugiragira nakugisaba yo yeeyaga nti oyi Kibalama gwe boogerako yaliwa ensonga eno omusajja gwe baganidde ku kiki neetandika yokka bugenza okkeera ku makya nga munnaffe agikulira akuleetera ekiwandiiko naawe n'okitunulamu n'oga nti ya Rabbi ensi eragawa eyo nayo mekanizimu neekola ki neetuula wansi bwe tutyo nzikiriziganya ne muwanga nti buli omu akole kyakola ki kyasobola bwe tutuuse mu paalamenti baatusomesanga nti rolo yaabwe enkulu is to check on what check government executive nti omunene be basobola omugambako ne budget ne bagitunuulira abo obooganye ne bino nti njagala bweziti nkuuma abalambuzi ne bagamba zonna tuzikuwadde bakuume noono gundi naye bigenza okukya ku makyanga byonna bikoze eki biganye kati ate tetukoma ku ekyo ne tutuuka mu kiseera ng'ayimiriddewo okulaba nti accountability mechanism zikola ate bano be basooka omukola ki kubambiraba ne ku social media lwakuba muwanga tabeerako bw'aleeta ensonga nga zino ogenda mwatutama namwe munoonya ssente gwe wafuna nankani oli bulungi kati debate ng'eva wali tayeewa we yabadde ayagala ogizza ng'efuuka yaki ya muzannyo ng'awo mutambula ng'ogwo omwaka guyitako nga n'omulala gugenda bwe mutagambye nafubutuse nagenze ekyanfubutudde nga sipiika agakuteekawo debate abantu ba debate nga minisita jenga ebyabulijjo awinding up nga nadda twali ku bano biri mu pya batudde wano bwe tusabye report be tusabye bawano ku bench era nene waffe ne tubagamba tobaako kyoyogera be tusabye baabano era Sewungu yabaddeyo ng'ayagala byoge ne mujjayo kufuna mugamba uno gwe kankuwa information si gwe ogenda okuddamu bino bereke bali babiddemu so system bw'ogitunuulira yonna nti tulina okubeera nga buli omu akolako kyakola kyasobola bwe tuba tunaava wano we tukola ki we tuli bwe tuba nga tukkiriza n'abalala kati bagikuliddemu ng'olowooza nti ndowooza embeera bw'etyo bw'oba tolina ssente poliisi tekukolera bw'ogenda mu paalamenti yoorooli ezikubeera awo nodda abamu nno tebateesa na kuteesa naye mu kolido obalaba ku TV nga aya ensonga eno biki njagala kwebaza muwanga nti ye yakozesezza essaawa z'ebbiri ze baamuwadde ku bwaloopu kansuubire nti bulijjo abadde akibala kati kibazo nange kino nkiyize we bakuweera eddakiika wookola ki n'asika ensonga kakati etuusiza paalamenti ku standstill katulabe ab'amaaso bawulira ab'amaaso nozo bawulira bwaba nannyini entebe ng'akyagala naye ayinza okuba nga nannyini ntebe aga nti omusajja ono alina obuzibu kavuyo obuzibu bwokka bw'alina bw'agenda okufuna ye ttiimu ye yennyini okugikuumira awamu nga kati bweri n'amala bbanga ki mukulu kibazo nakula mpulira nti mukyalo omanyi 1 second nabadde njogera ku General Muhoozi naye nti he has veins of ice mu coolness ye ne dimina bw'ayimirira wali tomulanga omusajja naye emyaka nga Nobo Mayombo tannafa because bino tubyogera olwaleero omuntu ayinza oga nti baakutte bano abaana baatandise nga muwanga bw'agambye bize biri consistent bwe batta manenero
nenzija wano nenkuba endulu Nobo Mayombo yandaga nti ebirala byonna asobola okubeera comfortable nabyo. Naye bw'ositula keesi n'ogimutuuza ku skin n'omugaa nti ono gwe. You have the blood. The vicarious liability is on you. Kimuyisa bubi nnyo. Era awo twavaawo ne tufuuka na bamukwano naye Mwanga maybe nga sinaleeta Romshana. Is it possible to lift the cases and stamp them on the individuals responsible? Mkwano gwange Abdallah Chiwanuka aina omuvubuka bamuyitaani namuyiga n'erinnya olw'okuba Abdallah Kanatta. Buli lwabanja Kanatta ateekako erinnya naga kibuule gwe watwala Kanatta. Obutuufu bwabyo sibumanyi naye simuwuliranga ng'amuchallenginga. Could that be a possibility? Nti the cases should be driven home to the individual owners. Nga yamutwala wa Simanyi. era ani yamureceivinga era ani yamuyambako kubanga ebyo byonna njagala ogende ng'obigoberera. Eyatwala gutuwekako pressure. Peter ekirala nga bwe nabagambye. Just 1 minute ngende warolo. Yes, just nga bwe nabagambye nti buli omu akole gwateekeddwa okukola. Yes, awo twagala okugenda naye awo nyinza okuba sina resources zituukawo nga weetaga skills za Rwomushana mu deep state. Tuyinayo abo abali willing okugaa nti naffe kino kikome. Civil society ina resources. Academicians, academicians, bakora research. I'm not a researcher. Bakora research omulungi. Ne baga nti kino twakituuse kuki gundi ono alabika. So it's everybody's job. Charles Romshana. Nakula nga mpulira oba nga batugamba engo webeera ate si weeyiga. So kukaalo mubeerako n'engu. But when it is there, it is very peaceful. Embuzi ezikima mitala. Egenda wala gyeki. Egenda joyise mitala n'ekima y'embuzi n'ereeta wano n'erya peacefully. Bugomango. Simanyi omwali mutya. Kakati aba eri gy'ekima be bagenda okuleeta ekizibu mu kyalo kino. Bwe bajja nga bagigoberera ne baagala namwe babayingize mu bizibu by'engo mu kuyiga eyengo, which has been a peaceful neighbor. Yengo ebembuzi naye tebyeza mmwe ebadde baza abawala. Kakati mwana bagambe naye mmwe kulwaki temugirina ne mugiyiga ng'eri wamwe. That can also be the debate. Njagala kulaba kyola sina obudde butono. Kakati ekyokubiri amanyi ujja kuntemako. Kakati ekyokubiri mukulu Mwanga Kivumbi waliwo byakozesa aye nawe n'obyongeramu popular resistance. Ate bw'oyongerako against life presidency. Chiwazo is almost giving him a title now. Bwali okulira popular resistance against life presidency. Katoyino katigenda obuuza oli gwe Mwanga omuyita ki? Gwe wano bwoba omuyita. Oba oli musanyufu nnyo popular resistance and you are a contributor. Kakati bwe mpandika report kibazo na bino yabirimu. But the other side Mwanga the other side Mwanga is a terrorist. So bani abamuyamba kibazo etc. Now then now let's now handle the terrorist or the popular resistance. Ayina nebigambe birara people power to do what? People power our power bekwana mukifuba our power to do what? Your power to do what? Kakati rukwawo nakimalayo kujawo government to remove the NRA regime system. So ga oli abayita ki
you are a threat to the constitutional order. You get? Because you see, bw'oba mu kino teweetunuulira wekka, weetunuulire oli yakulowooza ki. Yourself vis-a-vis the other one. Your strength vis-a-vis the strengths of the other one. Then we look at the character. Chibazo bw'abeera wano, the Minister of State for Internal Affairs has the calmness over the eyesight it's moving, is you can't repeat them if a scientist. Ugamante misuwa joli jirimu barafu. In other words, the guy is so calm. So what ngeri yengo eri mutiguli one neighbor. What is the other side? Noise. But na avamuchi avamu CDF, Chief of Defense Forces, okugenda ku rising akutuukaawo tomanyi kyalese mabega kulwaki wamugamba you are very good, and eventually katugenda onyonyole byetukola muki. Now when Mwanga Kivumbi has become a threat, I'm using you figuratively, has become a threat to the constitutional order, katinobera on the program endala side which is suppression and containment. There are two. Suppress and contain. It's not elimination. But then please, some of the generals in Nabbanja, Bonaja wa Hamasi, Aniana Afuga, Gaza. Are you the one who is going to lead? So we are Gambakali, Hamas Katujiriko, but we suppress it and we contain it. That was the decision on Syria. No, General Norman Schwarzkopf. Schwarzkopf. Yali 1990. Desert Storm. Bia majaga fulumiza Kuwait. Aga Saddam. Yatuka border. Iraq. Yayingidde Bush n'amugamba komaawo. Togeza n'olumba. Tojjako government ya Saddam. Yagenda yesoza. Kakati, therefore, engo, which is in suppression. Bamukiriza kutuka tikrit. Engo, which is in suppression and containment campaign. Ebe tunulira abazokujiga. Waliwo abazokujiga with noise. Bakubibidde wo. Naye ate waliwo abalina amafumu. Kati erumbani. So ye ine choice okulumba ine fumu okulumba akube engoma Romshana's mother na yenga tasobola kukwata fumu naye mwaba abakube engoma there is a youth walimu muvubuka ayina capacity ono bwagwa okumujja kwe fumu najikola ki najifumbita kati ine choice mukulumba mwaba babiri. And now that is where you are. Mukulu Museveni has threats barabagaba mujjewo. Emu is armed and another one is civil. Na hizo nazirimu uprising. Civil uprising and armed uprising. Sibu chiri? Yes, anti Mwanga Kivaganza njagala kubeera mu uprising. The civil is legal and constitutional. It's about removing the constitution. No. The chazo manyo obwedda nkuwuliriza. Obwedda nkuwuliriza. Opportunity by Jimba. That's the word. No opportunity nayo bakola ki. Nga saagala ku interfering na your trend. This is what I'm saying. But if the trend of thought of the state is reflected, bwe bibanga ebirowoozo bya state byempulira mu lw'omushana nga bo bwe balaba opposition eri legal eri registered eri bagiraba against constitutional order bagiraba nga an enemy force. I said, you see, then Armageddon. Then I said, you see, I said, Omani Charles nze njagala kumuwagira mu ddiini yaffe tugamba nti okutegeera omuntu okkiriza n'asitula olulimi lwe kati onababuulidde mu maaso ga Museveni buli lwoyogera nti tuggyeko gavumenti you are threatening not a constitutional order, policy order
obanga enemy wa state yoli chipinga oli chipinga baina kukuba sasi ku kifuba. Yes, and is right. Suppression. Containment. So you see bwogamba nti tukole uprising within article number 3 because choita legal choita constitutional kiri mu article number 3 nsingene constitution wabera wajijawo then we use this. In other words, okukwate mundu unoja wajewo constitution eno is constitutional. Ono kyagamba nti nkozesa eno nzijewo oli. In other words, omaze okusalawo nti oli yajewo constitution. Omaze okusalawo nti Museveni yajewo constitution. You made that finding. Kakati Museveni bw'oba omubuulire ekyo nti ogamba oyagala kunkuba ng'okozesa number 3. Now this is how I will deal with you. So now that is the suppression and containment campaign. Now kati waliwo abantu babiri. Actually there are 3. One is Mwanga Kivumbi, the political leader. That you don't eliminate. 2, ne wabeerawo the active guerrilla. Aine mundu already. Bowulira abayogerako mukubisa nnyonyi. 3? Then 3. 3. Ne wabeerawo the one who is potential. Kakato oyo tamanyiddwa. So tamanyiddwa oyina okumuyiga. Every time wabeerawo walk to work. Besigye gye yali akola obeera ne camera for evidence gathering. Twaziraba. Now that is not for trial in court. Wali ozalabyeko nga zijja mu court kuwoza. Bwe mukola crowd zibadde zitambula mbaale. Oba olina okuteekawo kamera olabe mobilizer yaani. Oyo mutuufu nti kyayogerwa nti abantu bonna ekasangati abaagendanga mu bintu bya Besigye mu gwa Kayihura baali recorded ku video za police and eventually baali captured. Probably they baali eliminated. You see, so in the suppression and containment campaign, area uprising eremu okubaawo, which is a threat to the constitutional order. Bw'ogamba nti ntwala abantu mbaale ng'olina that crowd eyiga engweyo. Mulimu gwa yes, olina okutunuulira ani who is the organizer, the brain behind, mobilizer, then abanu abaluyingidemu, and that is the lead and the leaders. Oyigango eridde embuziyo oba olwanira mbuziyo kugisigaza. It is a choice. Nkugambye ngo ebeere eno naye yasalawo deliberately. It is very peaceful ku neighbor. Kakati bwe you decide ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire mukwano gwange enkanji yakubu basajja bakabagambye nti byonna bye mu discussing nti Professor Ebike Kasozi mu kitabo kye bayita Social Origins of Violence 6485 abinnyonnyola bulungi aga nti naye ekyo mukyegulire